Akaseera kano kabeera ka lipoota yambeera obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku byambeera z'obudde omwanjuze Kituusa Mohammed. Wadde nga enkuba etonnyako mu bitundu ebimu wabula ate ebitundu ebisinga obungi omusana gukyayaka era bwe tugezaako tulaba ate ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi kitulaga nga waliwo kinuunampewo ekiri ku Sseguyanja Bindi nga kigezaako okutangira empewo empeweevu ezandibadde nga zidde eri mu nsi yattu Uganda so nga ate era n'omukubo gw'enkuba gukyekumbidde ku eri obukiikakkono bwa Ssemazinga Africa. N'olw'ensonga eyo bwe tugeza tulaba embeera y'obudde mu bitundu ebisangibwa mu masekkati ebuvanjuba paka bugwanjuba omusana gujja kubanga gwaka mu biseera eby'okumakya. Okujjako ate eri ebukiikakkono mu Kalamojja ojja kubaayo enkuba so nga ate awo mu Arua era omusana gujja kubanga gwaka. Embeera y'obudde eno tejja kukyuka, omusana gujja kusigala nga gwaka bitundu ebisangibwa mu masekkati Bugume 27 Kampala so nga ate bisigadde 29 okutuuka ku 31 eri ebuvanjuba ebitundu ebiryanyawo Mbale Kapuchola wajja kubaayo olwandagirizi so nga ate bisigadde era omusana gujja kusigala nga gwaka bumu kuba ku digrizi 30 okutuuka ku 32 mu bitundu ebyenjawulo. Eri ebugwanjuba embeera obudde ejja kusigala nga ya musana mu bitundu ebisinga obungi bumu kuba ku digrizi 26 Kabale paka ku 30 eri Kasese paka Masindi. Eri ebukiikakkono ate era omusana gujja kwaka mu biseera by'olweggulo bumu kuba ku digrizi 30 okutuuka ku 32. Bwe tugezaako tulaba ate mu kibuga Nairobi omusana gujja kwaka bumu kuba ku digrizi 27 Lusaka 19. Mu kibuga eri Washington wajja kubaayo olunywankoko bumu kuba ku digrizi 30. Tuyanza okubeerako naawe beera bulungi. Weeraba ebisingako n'ogenda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bwe gulaba ku ttimbe beera bulungi.